Amanya gange nziso wankamu kafeero nyindo kyezira njala okwogera ku bintu ebibadde mu wiiki etukubye amabega. Mulimu ebyessanyu nendooza wiiki bannayuganda ffenna tugimazeeko nga tulinamu essanyu ttonotono. Ekyokubiri ate nga tuli banakuwavu nnyo kubanga okulonda kw'ekawempe kwali kwatandika na miggo ne giba mingi. Tugenze tukamaliriza lunaku lw'okulonda lwonna miggo ne giba mingi. Awo nno tewabaawo ssanyu kubanga tuba mu nnaku. Baganda baffe abamu bali ku bitanda, abamu bali mu makomera. Eyo ye wiiki bwetambudde. Naye wiiki bweba etambudde bwetyo nga abopozisoni basobola okuwangula akalulu ako, muvumenti bwe yakozesa eryanya eringi ennyo nejjayo emmundu nejjayo mamba mu kalulu aka constituency emu bweti, naye nejjayo mamba buli muluka emiruka 9 buli muluka negubaako DPC. Movement sintitiizi nnyo kubanga emiruka 9 singa olwo tugenda mu kalulu k'eggwanga lyonna, mu ggwanga mulimu emiruka emeka bwe banaateekako DPC. Ndowooza awo gavumenti yalaga obunafu bwayo n'etakola kimala era terina kyekoze kyemala kuba teekoledde bannayuganda, kubanga constituency emu bw'ogiteekako DPC buli muluka nga teweesiga bantu abo nti banaakuwa akalulu ku myaka 4 gavumenti gy'omaze mu buyinza is a mistake. Awo oludda olwo olwa gavumenti nafu nnyo. Ab'oludda oluvuganya gavumenti nga tumaze okuwangula akalulu ka Honorable Nalukoola, gavumenti neyeereeta okwemulugunya twagibbye. Kituwa magezi ki? Kituwa ssuubi ki n'amaanyi ki? Nti nze naalisabye ab'oludda oluvuganya gavumenti tuli mu bibiina bya njawulo, era buli muntu akkiriza mu kibiina kye nga bw'akikirizaamu, ne tulina okuteekawo enkola ennuŋŋamu ng'ab'oludda oluvuganya gavumenti nti wano Nalukoola yasinza amaanyi, ffenna ab'ebibiina ebyenjawulo ne tumuvuganya ne tumukola ki, ne tumuwagira, ne tumanya nti enakawa waliyo gundi yasinga amaanyi, ekibiina kyonna ne tukikola ki. Naye we tunaalwanira ebifofofo ku luno nze abeesimbyewo ekawempe abantu 9 mwabadde bakyama owa movement sijja mu kumunenya, naye ababadde mu bibiina ebyenjawulo nga DP, FDC, JEMA, PP mwali temulina nsonga ebaleeta kwesimbawo kubanga tulwanyisa mulabe ate mumuwa mulabe gaapu kutuli awo. Nze ensonga nali sirabawo bebibiina birala bakola ki, lwaki bajja okwesimbawo, kubanga bwe twali tetunnaziika nawula ku ddoboozi ly'abantu ab'enjawulo nga bagamba tusaana tuteekewo omuntu omu. Eddoboozi lya Lukwago lyavaayo nnyo, eddoboozi lya Kibirige Mayanja lyavaayo nnyo, eddoboozi lya Kyagulanyi lyavaayo nnyo nga bagamba omuntu ogwo omu. Kati ebibiina ebirala mubanga abakolera omulabe waffe gaapu okuyitamu, ate nga mukimanyi nti ffe 2026 tuyinza obutatwala buyinza, naye singa tubeera n'ababaka bangi mu palamenti tusobola okukendeeza ku obuyinza bwa Mwami Museveni. Ffe ekigendererwa kyaffe
kutabaala Uganda eno yonna kuvjayo baki kufuna ababaka ba paalamenti ti singa tugenda Busoga ne tufunayo ebifo 30 tugende Tolo ne tufunayo 2 tugende Gulu ne tufunayo 3 tugenda Lango ne tufunayo 10 ne tugenda Western Mwankole Bunyoro Tolo ne tufunayo 5 Buganda ne tugiwamba ne tuginyweza Museveni aba akedde amaanyi ge mu paalamenti naye ffe ekitusibyeko obuzibu ffenna twagala ewantu awo wamu Kampala Buganda tetulinawo kirowoozo kyakugaziya bibiina byaffe bweru wa Buganda oba nga bwe tu kubanga ekibiina ky'ebyobufuzi bwe kiba kiwangudde Buganda kiba kikoze nnyo naye kisobola okugenda mu ntebe tekisobola kugenda mu ntebe n'olwekyo bwe kiba tekigenda mu ntebe tusaana okulaba tugaziya tutya okuva mu Buganda okugenda ebweru wa Buganda nga Dr. Besigye kyali akoze kubanga Dr. Besigye abadde yeesimbawo ng'afuna ababaka 3-4 wano mu Buganda naye ng'ebweru wa Buganda waliyo ababaka ekyo kigatta eggwanga netulaba nti tulagenda wa tusobola okuvuganya gavumenti obuyinza akalulu tekisoboka mwami Museveni kuvaako na kalulu atya simanyi lwaki atya okuwaayo obuyinza omuntu yenna bw'aba atyayo bw'abanga akozesa amagye nga ga muntu omu poliisi ya muntu omu ebitongole ebiramuzi bya muntu omu oyo tosuubira kumujja mu kalulu tosobola mujja muyinza na kalulu singa amagye gabadde geetengeredde ebitongole ya poliisi yeetengeredde ebitongole ebiramuzi byetengeredde twali badde tujja tukyusa gavumenti kalulu naye amagye ga muntu ogwo poliisi ya muntu ogwo walaba wano jjo ku musango gwa kooti Supreme Court ng'esazeewo mwami Museveni teyamatira na byesazeewo ayagala kooti y'amagye ereddewo ekitegeeza nti ye ng'omuntu ne gavumenti batya okuva mu buyinza n'okukyusa obuyinza nga bali mu kalulu bannayuganda naliwadde magezi kino abavuganya gavumenti ti abavuganya gavumenti mubeere n'eddoboozi limu ti bwe tuba tusimbye omuntu wano abeere omuntu omu tuyingize ababaka bangi mu paalamenti tufune sipiika oba oliawo tufune n'omukubiriza waki omumyuka wa sipiika tujja kuba tukutudde mwami Museveni amaanyi lwaki balonze bantu batono nnyo kyensuubira nti baabaddemu okutya kwa gavumenti engeri gye yayiwa abajaasi ekyokubiri ti naffe abalonzi twafunamu okutya oba ne tufunamu ekyekango ate abamu ne baguma akakiiko k'ebyokulonda tekakola biri kimala kusomesa balonzi babeera batya bajja batanga bagenzi okukola ki okulonda buli we tunaayagala okwambala kala zaffe ez'ebibiina gavumenti ejja kukozesa omukisa ogwo etukuba emigo okulonda kubeere abantu babeere batono naye nga Azizi Kasujja Akabwayi baasomesanga abalonzi bwe tulina okweyisa tuzze tutya okulonda nga tetujja na kala za bibiina byaffe tetwambala ngoye za kala zifaananyiriza naye nekino ndowooza ekyokuwambala kala n'omusanga mu NRM ayambadde kuliko ekifaananyi kitiisa omulonzi n'osanga omuntu ali mu red kuliko ekifaananyi kitiisa omulonzi ndowooza nali eryo konda ddene nnyo mu kifo abantu okujja banandaba batebanaga webale nnyo okumbuuza ku kyabannamawulire gavumenti yennafu okuba bannamawulire emiggo gavumenti erina kyekweka gavumenti ya wano ekulemberwa mwami Museveni
tayagalangako kuba kalulu ne pressa y'abazungu yemuleetera okukuba akalulu bagambe nti mu Uganda mulimu demokrasi ti akalulu konna okukubwa kw'abamawulire kukwata bintu alive nga babiweereza ate nga mwami Museveni obutonde bwe ng'omuntu atya nnyo akalulu era agendamu ng'akatya era bannamawulire kituluma okuba bannamawulire kuba bannamawulire be batuusaako amawulire mu nsi yonna tulaba zi CNN ne tulaba Al Jazeera nga tunoonya mawulire tulaba BBC nga tunoonya mawulire naye ensi erimu demokrasi bw'otandika okunyigiriza abamawulire oba ofuuse otuuse okubeera nakyebalira awedde emirimu ebirala byonna tuyinza okugamba tubikkeko naye ow'amawulire kubanga nze nja kukuwaayo ekyokulabirako kimu ku mulembe gwami amawulire gaali matono nga tetunaba nafuna social media nga kati wetuli naye bakadde baffe baddanga mu nnyumba eyo ne bawuliriza ka leediyo nga bawuliza leediyo ka Tanzania ne basirika naye abasajja bakweka abajaasi ba Tanzania Amini bamutwala gavumenti eno bw'eba ng'eyagala okwekyabira akalimu obuuka kigituukeko nga temanyi eyongere okukuba amawulire bagisibire ekikookolo ejja kugwa temanyi ekyo kinyinza okwogera yalekise eddembe ly'abamawulire kubanga nagwo mulimu ng'abasirikale bwe bali ku mulimu gwabwe ne bano bali ku mirimu ate era abakulu ba media oba radio oba TV nammwe muveeyo mudde mwogeze eddoboozi limu nti amawulire batyobodde nnyo eddembe ly'owa munnamawulire kubanga ekiteesaawo TV ekiteesaawo radio kumanyisa bannansi mawulire gava mu ggwanga naye oba naakuba bannamawulire bammwe abagasaka oba wa TV oba wa radio neeba nga terina bagiwuliriza babakubye TV terina bagiraba babakubye eyo radio etuuse okusaanawo oba TV mwali badde mukolamu ekibiina ekyawamu ekyogeza eddoboozi erimu nti abamawulire babakuba nnyo zenaffe balekere awo kukola ki